Yes, Fadi TV ujinkwaniza kati kano ngina kusaba osubscribing ate ompere video no like. Eyata Kakooza Lawrence omusajja nagaga businessman eyali akava UK. Ebipya bizuuse ngina kubambi kuwa masa ngina kusaba subscribing ate bambi ompere video no like. Pretty Aisha nkutumideko Pretty Aisha nkwagala nnyo ali mu ggwanga lya Saudi Arabia. Waliwo gubayita nakiriwa Christina ole mwana mwala mwerabidde linnya aweereza comment yangambi ali mu ggwanga lya Saudi Arabia kuba ndirabidde linnya Bulani Pro nkutumideko ayawo jiba mu ggwanga lya South Sudan. Nakato Aisha ali mu ggwanga lya Iraq ekibuga bakiyita Baghdad. Mbanize sawa eno ngena okusaba mbi ompere video no like ato subscribing ato sikalenga on following updates mbanazo buli kiseera buli cadence kutusaako mbujjovu bwazona ensonga sigalanga o following Fadi TV yuji. Omugaga Kakooza Lawrence ono munne yali nagaga businessman musajja yali akava mu ggwanga lya UK era embaga ye yagikola mwezi ogw'omunaana ndoza nginakoze mwezi wa 12 era ng'embaga eno yasombola buli muyimbi gw'omanyi era nga kiteeberezebwa nti musajja mukulu ono embaga eno yagisaasaanyizaako akawumbi k'Uganda akawumbi k'eggwanga lyaffe Uganda abasinga bwe bagamba bwengamba akawumbi mbategeeza obukadde 10 obw'eggwanga lyaffe Uganda wano siringisi zaffe obukadde 10 ke kawumbi nti kyasasanyiza ku mukolo gwe gwonna okuggwa obulungi era ng'abayimbi baaliyo bangi ba Eddie Kenzo balema n'amakula baani baaliyo wabula ate kyasinga bambi okulabika nga kireeta ennaku n'amaziga musajja mukulu n'okufiira ku Animal gye yagezze mukazi we kumpi ne Makshone Falls oba kumpi ne River Nile ono yagwa mu mazzi wabula engeri gy'afaamu g'amazima nange bannange zinganzi nange mpakanya ngamba nedda omusajja mwaka battamudde essaawa eno balaga abasinga ku social media bagamba nti omukazi ono yalinamu omukono mu kutta bbaawe. Yes, I can accept that. Nsobola okukyacceptinga ekyo nti omukazi ono yalina mission mu kufa kwa bbaawe. Omukazi ono nga yeekolakola ebintu ntu olwo ka video akabadde kasatulatinga ku mitimbagano nga kalaga omusajja ng'amulisa keeki ng'amuyisa mu ngirigiri kwegamba omukazi ono alabika yafumbirwa omusajja ono nga amubalako bya bugagga oba yali amubalako ssente era nga kisoboka okubeera nga omukazi ono yeyase bbaawe Kakooza Lawrence g'amazima era temwewunyanga poliisi ekutta omukazi ono. Kwaluko Owesigire yavuddeyo n'akolugo n'agamba nti bali mu kunoonyereza bakyanoonyereza bagezaako kutunula ku kamera eziri okumpi ne Makshone Falls gye baali bagenze ku Anemoon ezaakwata ebifaananyi kolokolo olunaku lwe bali ku Anemoon naye ng'omukazi ono ayinza okuba alina kyamanyi ku kufa kwa bba. Ebintu bigenda bivaayo mpolampola. Omukazi ono nze andabikira omutima gwe okubanga mufu kubanga kumbaga yasobola okulaga omutima omusajja omutima omubi eri bbaawe kumbaga kwennyini bakuta obuvidiyo abasinga video baliteekako nnyo attention mu kusooka kyokka ate saa zino engeri omusajja zeyafudde kati abasinga bataddeko nnyo attention batandika okulaba nga bagamba bigenda bijjayo mpolampola nga biraga omukazi ono mwattu yalinamuko pulaani oba yalinamuko omukono mu kufa kwa Kakooza Lawrence. Bw'otunulira vidiyo y'omukolo yonna omukazi yeekolakolanga ebintu ku mukolo ebiraga nti omusajja yali yamukyawa yali yamukoowa bulala kwegamba Kakooza ayinza okuba yabadde yeesiba ndowooza ku mukazi bwetuba tukyogera tugere tutya bwengeri omukazi yali yeeyisangamu ku mukolo lwakuba n'abali balikodinga abali ku kamera ffe tetwabifaako ffe mu kusooka omukolo jukira ku Bumukeledde TV gwaliko Bumukeledde TV wano gwaliko bana bakwata emikolo bagukwata kwegamba si byangu naye nga bambi Kitalo ekya Kakooza Lawrence subscribing ate mumpere video no like si byangu maziga gokka naye nga mukazi we alina omukono mu kukufaawo mwera.